that is the result of the 2019 primary living examinations. Abayizi abawandiisibwa okukola ebigezo by'ekibiina ky'omusanvu 29 bali emitwalo 69 mu 15 mu bifo omutwalo gumu 1375 bogeraganya n'abayizi emitwalo 67 abatula mu 2018 ku bayizi emitwalo 68 mu 1362 be baatuula kuba n'emitwalo 7 mu bali masomero agoba n'abasome ate emitwalo 22 mu 10 mu 912 bali masomero agoba nannyini. Kino kitegeeza nti omuwendo gw'abayizi abatudde beeyongeddeko emitwalo 238 mu bitundu 3.6 obuli kikome. Ekitongole ky'ebigezo kitegeeza nti ku bayizi bano 1315 baliko obulemu. Abayizi abayitidde mu ddala esooka bali emitwalo 6 mu 924 abayitidde mu ddala eryokubiri bali emitwalo 61 mu 855 abayitidde mu ddala eryokusatu bali emitwalo 14 mu 42 abayitidde mu ddala eryokuna bali emitwalo 8 mu 932 ate abagwiddira bali emitwalo 6 mu 652 ku mulundi guno abayizi abayise bali emitwalo 607 mu 105 bogeraganya n'abayizi emitwalo 59 mu 95 mu 93 abayita mu 2018 bo abasibe mu kubeerezera baatula 62 nga twalayitidde mu ddala erisooka. Abayizi okuli Aineman Arthur lwakitalo okuva mu Grandmanston Primary School Nabingo ye yasinze mu bazibe n'obubonero 9. Omulala aliko obulemu yakoze obulungi ye ahulirira lino okuva bwayise Parents Primary School Ganelo Parrot Gadi okuva Victoria's Primary School n'obulemu bwonna Kigali yasinze ye Pishal okuva mu Gikapo Primary School mwalwa n'obubonero 13. Abayizi abalenzi bayitidde mu ddala esooka bali emitwalo 392 atabawala emitwalo 3 ku mulundi guno ebigezo by'abayizi 15 mu 12 byakwatiddwa ng'okunoonyereza bugenda mu maaso. Kyokka omuwendo gwakendeddeko bogeraganya ne 2018 nga baali 1386 bano bakuyitibwa mu kakiiko ak'emisa balyoke balabe ekiddako oluva ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga kiryoke kifulumya amannya amawulire. Abantu 6 bakwata olw'okwenyigira mu bubbi obutali bumu nga batwalibwa ne mu kooti. Obedi Lutale ne Dennis Chebe bakusakidde eggulya ino ku Lwabukadde TV.